kakati ensi y'omwoyo nnene taata n'ensi y'omwoyo mulimu regions ez'enjawulo. Region esooka ye bayita amagombe kyekifo bwe tutuukira ffenna oba abantu bonna abatuuka oba we batuukira ababadde tebatambula bulungi na Katonda gyekiri. Waliwo amadaala 3 gakka 1 2 3 kasitokka amadaala 3 ago weekanga oli mu nsi etalabikana ebadde terabika wano mu bulamu bwa bulijjo. Ensi endala ensi eyo ya kinnyika gobe teri musana teri nkuba naye obudde buli awo bulinga bwa kiddedde. Embeera yaayo enakuwaza, embeera yaayo ya bulumi era buli eyagendayo ali mu bulumi. Waliyo okwejjusa, waliyo amaziga. Buli kyokola ku nsi kuno kwe kakutanda n'ofa tosobola kyegaana ogenda nakyo. Omwoyo gwogera amazima osobola n'okweropa weeropa gwe kennyini. Nyakwogera kaguwa kali mu bbanga buli afa akatuukako. Nyakwogera ku lujjo luli mu mutwe. Buli muntu afa afulumira mu mutwe tafulumira mu bigere tafulumira mu lubuto. Buli muntu yenna afa buli gwomanyi baamini baani oba mukulembeze waawa bwafa bwe kaba kaseera kakufa oyita mu mutwe. Mu mutwe gwe nkoone mabega waliyo olujjo olunene olusinga olujji lw'ennyumbayo. Bwe neesanga nga ngenda kuva mu mubiri guno ekibawo kye kino tandika okuwulira waves mu mubiri gwange nempulira nga bono gamba nti nga amasannyalaze nga bono kwata ku masannyalaze n'owulira that kagundi ako kofiiringa. Kakati ekyewuunyisa ensi y'omwoyo eri ku speed nnene nti ne wano weeni sobola okuva mu mubiri mu ddakiika 2 nenkunyumiza ebintu nga biringa bya mwaka mulamba. Nakula nina ebintu nga bwonkola ekizibu bwonkola ekintu nenkuleka nesikola buzibu ofuna obuzibu. Olunaku ng'ogenda kufa omwoyo gw'okufa gukutambulirako. Nali mu taxi nempulira eddoboozi nga liŋŋamba buulira enjiri mu taxi. Mba ndi mu kwogera mwalimu omuwala yali yeveirinze musiraamu nanvuma oba wogganira mbaleekaanira nensirika. Bwe yali afuluma ngenda okuwulira akawowo k'amagombe nga kamutambulirako ng'abulayo wiikisi ezo ateekeyo. Kawunya katya? Amagombe gawunya. Nyakutuuka ku kiseera njogerera nti amagombe galina emikono. Abali mu mulago basobola okukubulya n'ababeddeko mu malwaliro ne babeera mu kkoma basobola okugamba. Waliwo akagomba akavuga nga kava sayidi zeeno nga kasala. Akagomba ako buli we kavuga mu nsi y'omwoyo kajja kasala ge magombe gaba galeekaana nga gajja kasala bwe gayita buli ddwaliro lyonna oba buli muntu yenna ali mu nnyumba nga mulwadde gakuceekingako. Ababa bayengedde nga bono gamba nti guno omuyembe gwengedde bamunoga. Nja kwogera ngambe n'abantu bano waliwo omusambo abaguyita Jezebel gwe gutuula ku mazzi. Omusambo ogwo gwe gusaasaanyiza obukaba obwenzi guli mu fashion guli mu entertainment guli mu media. Yes n'abayimbi olwaleero taata abayimba ennyimba ne bategeka ebivulu asobola otegeka ekivulu ne mulaba abantu nga bangi bajjudde nga abantu bangi naye nga kubamu kubazze biwala bya Jezebel. Export TV to the world. Kale mukwano gwange nkwaniriza nnyo era nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Olunaku olwaleero njagala owulirize nnyo obeere muwuliriza nnyo bwe kiba kisoboka baako ne munno gw'oyita mutuule. Olwaleero bye tugenda mu biralamuuko omukulu alina ekifaananyi ky'emagombe. Agamba emirundi gy'agenze emagombe tagibala era amanyi buli kimu ekiriyo. Bwe yazze mu kabookisi ne ŋŋamba owaayi ebintu ebyo lwaki tobinyumiza abantu nze ojja binnyumiza nenyinza obubitegeera oba obutabitegeera. So omukulu gwenkwedde olunaku olwaleero atestifyinga nti yagenda emagombe era buli kimu ekiriyo. So kati gwe beerawo tovaawo kyeyalinga ne munno omuwenzi omwana soda abe yakutte kamera ngenda saba omwami ono atubuuzeeko nkubuulire bakama baffe abatuteekamu akasente naffe okusobola okulaba nga tusobola okukuweereza entakera ate bambi mubakubire oba olina kyeweetaaze ng'olaba bye twogedde bakikola bakubire bw'oba supportinga oba otusupportinze sebo nsanyusa okukulaba. Kale taata nsanyusa okukulabako naawe webale kukola webale kuweereza ggwanga. Amannya go nkuyitaani? Amannya Ronnie Kalungi ndi muweereza. Muweereza waaki? Mu hoteeri abaweereza bangi. Oli muweereza waaki? Mu kanisa
kanisa eri Gayaza katundu bakayita Nakasajja awo wetubeera balokole bakatuliki mulokole sanyusa okusa nange sanyusa okulaba kale akwebulizaako sigenda abiddamu tatera biwoomya naye olunaku olwaleero tushutingidde ku Ubuntu nga bulijjo hotel nungi erina ne bba balina ekifo wosobola okyaliza buli kika kya pati okujjako kuno okutyetyeebula abalongo. I'm not very sure muyinza okujjawo ne muwemula abantu mwe mulina effujja abayimba ennyimba z'abalongo mumulaba kate muyinza obuta naye emikolo egisigadde osobola okujja ku Ubuntu balina reception ennungi ate balina customer care ne security ennungi ate bali kafo kali located walungi nnyo ku kkubo kwennyini. Bw'oba ova erugala ng'oyambukodde Kasubi kaba ku mukono gwo ogwa kkono, bw'oba ova e Kasubi kabeera ku mukono gwo ogwa ddyo. Bakubireko ennamba zaabwe ziri awo wansi, balina ebisulo ebirungi, balina emmere ennungi, ebyokunywa ebirungi. So mukwano gwange gwe wenna ng'oyagala kujja mu ggwanga Uganda tolina waakutuukira, tuukira wano ku Ubuntu Hotel ogenda kunyumirwa ekifo ekisuffu. Obeera neno ne munyumya mwabagala okudeetinga buddeeti kaleete wano, oyagala kukola proposal naawe eddukambiro akafo kalabika bulungi nnyo nga abbe waatera kakulaga bakubireko. Bwe nva ku abo nina aba Cambridge Junior School, bano bo badiiringira na kugunjula baana, essomero ddungi nnyo liri Matugga Kito. Yes, kilomita ntono nnyo okuva mu kibuga Kampala ate nga basomesa bulungi abaana, balina day and boarding, balina day care. Omwana bwe mutuusa ku ssomero omutwala ye nga ye mpozi n'ebisale by'essomero, sitwala mwana ku ssomero n'abangano bawaka olweyo embazi ekitiyo mufaliso no, ebyo byonna abisanga ku ssomero bagita Cambridge bakubireko. Ate yo tulina olukusa olugenda nitulambula ku baana bemututteyo. Mwe mikwano gyange abagala ofuluma eggwanga nga weeralikidde ogenda oleka omwana wo osobola ogenda n'oba mukwasa emyaka gyonna gy'ogenda omumala ebweru ne bamusomesa ngwabeerawo enkolagana ng'oyogera nabo bulungi, then ebisigadde ne mubeera ku ssimu ng'oweereza school fees direct nga n'omwana waali naffe expo tugenda ne tumulambulako. So bakubireko kubira Dimaster mangu nnyo. Gwagala otambuza ensimbi nakugamba tulina El Shaddai Money Service International, bano bokka boyina okwekwasa sente zo ne zitambula nga bw'ozaagala, tebatoolako nga abe ate tebongerako nga nze soda. Sente zo exactly zoyagala ze batuusaayo ate ku miwendo emikakamu. Balina service nyingi ze bakola mu ggwanga lya South Africa kuba amakanda gaabwe gye gasinga okuba bakolagana ne banks ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga eryo omuli Nedbank. Banka nyingi muzimanyi kati services zonna zonna eziyita okuwayalinga akasimbi online beekwate bakubireko nabe ennamba yaabwe eri awo wansi. Balina restaurant, balina saloon eyo mu ggwanga lya South Africa ate nga customer care ya wano osobola ogenda n'olya ku mmere ennansi evudde Uganda empoomu ennyo okuzaama. Balina n'offisi mu kibuga Kampala bakubireko mumanya ebisingawo. Awo tuba tusimbudde nywera subscribing tata kanziremu nkwanirize. Esebo ngenda kusaba oli wabuuziza ku nze nabo bambulizeko abalaba expo. Nsanyusa okubalabako mwenna abalaba programu eno ne channel eya expo. Sebo nyongera okubebaza mwebale kola mulimu okutegeeza abantu ebifa mu ggwanga n'ebifa mu nsi okutwaliza awamu. Mpozi amanya ngaddamu Kalungi Roni ndi musumba kanisa bagita Rise Church tuli Gayaza Nakasajja. Kogambye nti musumba nzikiriza ku lw'obulungi bwa struggle abatulaba nsooke nkulayize lwaki mmanyi ne kusimuko kuliko Bayibuli tekyetaagisa gwe balinde bawulye ekyengenda okwogera. Ekikulu kyakuwulira omanyi kiba kirungi okuwulira buli kyowulidde kirungi naye n'osengejja bye boogera. So osanga ano nga boogera n'eriboogera n'oliboogera nekitegeeza nti buli kimu okitwale naye kyowulira nga kikutteko. Omuntu ayogera amazima omulaba n'omuntu eyeeyiya zaayiya bino byenjogera zaakabyogera wano wokka yogedde kubanga Mukama yayogera nange naŋŋamba buli woofuna omukisa kubanga njogera kye nalaba n'amaaso oba bye nalaba n'amaaso bye nawulira n'eddoboozi bye nafiiringa ebikwata ku nsi y'omwoyo. So byenjogerako taata. Wagenda Magombe mirundi mingi nalaba bintu bingi, nalaba ebintu bingi byengenda okwogerako era byengenda okugamba abatulaba babimanye. Twagala otunyumiza olunaku lwe wasookerako ddala okgenda Magombe. Process yali etya kyajja kitya gy'oli era waliwa
onako olwasookera ddala njogera nnyo ku kye bayita ensi ey'omwoyo. Ensi eyo etalabika na maaso. Ensi eyo buli omu ng'akimanyidde ddala nti bw'okera ku makya n'ofa gy'oba ogenze y'ensi etalabika na maaso. Yadde omubiri gusigalawo awo naye omwoyo gwo guli ono ayogera Ronnie ayogera kati nga bw'owulira omu ku bitulaga nti ensi y'omwoyo eri real oba gy'eri by'ebigambo bye twogera kati ova kumbuuza n'ekigambo sikiraba mpulidde kiwulire kati kiri mu nsi ya mwoyo kifunctioningira mu nsi ya mwoyo kakati ensi y'omwoyo nnene taata n'ensi y'omwoyo mulimu regions ez'enjawulo. Region esooka ye bayita amagombe. Amagombe kyekifo bwe tutuukira ffenna oba abantu bonna abatuuka oba we batuukira ababadde tebatambula bulungi na Katonda gyekiri. Kitegeeza abatambula obulungi bo tebaloza ku magombe. Essebo waliwo ebifo bingi nkugambye ensi y'omwoyo erimu regions nyingi ne mu regions eziri mu nsi y'omwoyo mulimu region emu gye bayita amagombe. Amagombe si eno gye tugenda ku ntaana ne tuziika omuntu ne tumulekaawo tuba ne twagenze emagombe ne tuziika no. Amagombe kirala nnyo. Amagombe tuli nago ku nsi. Amagombe tegali wansi mu ttaka. Amagombe tutambula nago ku nsi. Enjawulo eriwo ffe tetulina mukisa gubalaba bali ate bo balina omukisa ogutulaba kubanga bali mu nsi ya mwoyo amaaso gaabwe gasobola okuhakinga mu nsi y'omubiri ne batulaba kyovola. Yes, emirundi si gumu, mirundi si ebiri, mirundi si esatu. Njagala otutwala olwasooka we wabalaba. We nasooka okulaba. Yes, process kyali kitya walibwa. Ekisookerwako tenasooka okulaba twafiirwa omukyala yali mulokole era nga asabira mu kkanisa mwe nasabiranga naye nze nali nvuddeyo. Nali nkolera wano mu Kisenyi mu bus terminal mugimanyi wali ogiwuliddeko. Kati ne bankubira essimu ne baŋŋamba maama gundi afudde ojja kujja oziike. So olunaku olw'okuziika lwennyini nagenda nali omu ku baaziika. Abaana ne bakaaba abantu ne bakaaba amaziga ne batendereza ne bakuba ettendo ku ntaanaaye kubanga yali mukyala muyimbi ate era nga ne bwe tugenda okuziikirako abantu abalala ye yali omu ku baali baliidinga mu kutendereza. Yafiirawo mulago naye byafa byali tebitegeerekeka bulungi bagamba kansa bagamba pressure byebyo. Ekyewunyisa kye kino bwe yafa ne tuziika twamala omuziika nali omu ku baakaaba kubanga y'omu ku bakyala abaatukuza mu biseera biri nga tukyali mu kkanisa gitwakulira abaatukuma. Yes, twalyanga ne ku byokulya byabwe waka waabwe kubanga twagendangayo. Kati ekyewunyisa kye kino taata nvaayo ne twatendereza. Yes, twatendereza ne tucelebratinga ne tukubenga ne tugamba Mukama ng'oli mulungi omukazi azze mu maaso go nga tumanyidde ddala akoze eki agenze mu maaso ga Katonda gy'agenze. Ekyewunyisa kye kino wayita ennaku 3 ng'afudde ngenda okulaba we nali nkolera nasulanga mu dduuka eryo lyennyini lye nakolerangamu mu Kisenyi nga nsulira ddala mu dduuka. Bakama bange bagendanga akawungeezi nga bakeera nnyo ne bajja ne bansanga. Kati twalinanga abantu abaagulanga ebintu aba bbaasi ezo nga bagula n'ekiro kati nabeerangawo. Kati ekyewunyisa kye kino ennaku 3 ngenda okulaba nga nzika steps 3 banzijamu omwoyo saakavaamu mulundi gumu omwoyo okuva mu mubiri gwange. Wali otunula wali bweba nga ntunula bwe nti yes obudde nga bwolaba obudde bugenderedde enkooye ntudde wentudde mpumuddemu omwoyo ne gwawukana n'omubiri nga neeraba nga nsobola okulaba nti guno gwe mubiri gwange guno gwe mwoyo gwange nga weerabaawo njawuddwamu ebitundu bibiri. Ngenda okulaba nga ntwalibwa mu kifo ekimu nga nzika steps 3 gwanagenda emagombo ojja ziraba lwakuba tojja funa mukisa kudda tubuulira. Waliwo amadaala 3 gakka 1 2 3 kasitokka amadaala 3 ago weekanga oli mu nsi etalabikana ebadde terabika wano mu bulamu bwa bulijjo. Ensi endala ensi eyo yakinyika gobe teri musana teri nkuba naye obudde buli awo bulinga bwa kiddedde. Embeera yaayo enakuwaza, embeera yaayo ya bulumi era buli eyagendayo ali mu bulumi. Waliyo ki? Waliyo okwejjusa, waliyo amaziga, waliyo abantu bakaaba amaziga. Emagombe komera taata mwe batereka abantu abadde tebatambula na Katonda bulungi kasita weefiisa
ngobadde totambula na Katonda bulungi ogenda kumaliriza ogenda mu magombe lwaki ogamba kwefisa kufa abafu ebitali bya ddala no njogedde bwentyo kasoofa yes kasitofa notagenda eri Katonda ogenda kumaliriza ogenze mu magombe amagombe lyekomera mwe bakuumira abantu abadde tebatambula bulungi nsanga omukazi oyo yennyini yafa eno mu buliwo twamucelebrating nti agenze kusinzira ku bikolwa bye mubadde mulaba akola kusinzira ku bikolwa byabwe ku nsi ne bye yali akola n'engeri gye yatwagalamu abaana mu biseera by'abaana n'engeri gye yayagalangamu ekkanisa n'engeri gye yayagalangamu abo manyi tuyimbira abantu abafudde ne tuyimba ne tucelebrating obulamu bwabwe ne tugamba Mukama obadde mulungi gyali muwummuze mirembe naye ng'ajja omugamba awummulire kibooko ekyewunyisa kye kino taata musanga ng'atambula ng'akaaba amaziga mubuuza maama tewagenda kankuze mabega katono onansonyiwera mbuuza ntera obuuzabuuza bw'okagana amadaala asatu okkirira wajja otyo zuula nti eno gye ngenda ntuse mu magombe olw'okuba eri nsi ya mwoyo omwoyo gwo tegulimba gwagamba nti kati wategera butegeezi muli omwoyo gwo olw'okuba yensi yagwo kati nga bwolaba nti wano kati tutudde wano gino miti kati ngutegeera nti guno muti olw'okuba omwana omuzaala nga talina kyamanyi obwongo bwe buba memory eba blanka kati gyagenda ng'amanyiira olw'okuba nti azze ku nsi eno mupya omwoyo guli bagutadde mu kibiri kino nga omwoyo mupya mu kibiri guyina okukula ng'akula bw'ategeera ne byasinkanye ku nsi kakati olw'okuba omwoyo eri gye gufugira eri gye gutegeera byayo era omwoyo gutegeera bya mwoyo era gwatuukayo gwategeera era bwe natuukayo nalabira ddala nti ntuuse mu kye bayita amagombe mu luzungu hell yes ngenda okutuukayo ekyewunyisa kyekino ndaba omukyala ng'akaaba amaziga nga ŋŋamba nkubuulire Roni saagenda ngenda okulaba ku kitanda kye bwe yali emulago nga mulwadde ekyabawo kyekino Katonda yali amuwadde obudde obw'okwetereza naye omanye omuntu yenna nga Katonda kwadde omukisa ogw'okubeera ku kitanda kuba kwetereza mu mutima kusonyiwa abakola obubi naawe kwesonyiwa kitegera n'okwenenya amaaso ga Katonda kakati ye bwe yali ku kitanda bino bye yalowooza era nabirabira eyo mu nsi y'omwoyo buli kyokola ku nsi kuno kwe kakutanda n'ofa tosobola kyegaana ogenda nakyo omwoyo gwogera amazima osobola n'okweropa weeropa gwe kennyini kubanga gwogera n'abasse bannaabwe bw'otuukayo tewaliwo ne bakwasa amateeka tewaliwo oyinza gamba bannange saamuta teweegaana kubanga omwoyo gwo gwogera mazima otuukira mu confessing yes nyakwogera kaguwa akali mu bbanga buli afa akatuukako nyakwogera ku lujjo luli mu mutwe buli muntu afa afulumira mu mutwe tafulumira mu bigere tafulumira mu lubuto buli muntu yenna afa buli gwomanyi baamiini baani oba mukulembeze waawa bwafa bwe kaba kaseera kakufa oyita mu mutwe mu mutwe gwe nkoona emabega waliyo olujjo olunene olusinga oluggi lw'ennyumbayo ebyo bimanyiza mu magombe oba eriyo n'okubikulira okulala kwofuna olwo nali neevaamu omulundi ogwokubiri kati mbadde ndi wano kati mbuusewo katono nkugambe nti mbazza kati kansooke nzireyo eri onzijukiza oluggi akati ekyewunyisa kye kino taata musanga akaaba amaziga nga yejjusa akadde Katonda ke yamuwa ku kitanda wali ak'okwetereza okuta bonna abaamukola obubi abasonyiwe atereza ekkubo lye kubanga Katonda bw'akuwa omukisa ogwo abamu bafa bubenje tafuna mukisa ogwo yes abalaba gwambina bito tafuna mukisa ogwo naye Katonda gwawadde ng'oli ku kitanda kwetereza tereza naye wetereze naye wenenye tofaayo baawulira batawulira gweyikola ekyo gwesonyiwa abakoze obubi ekyewunyisa kyekino yafa ng'agamba abaana bange mbalese ntya baawe yali yafuna omukazi omulala n'ekyo kyamutwala mu kifo ekyatayina kugendamu baawe mu process yali yafunayo omukazi omulala olw'okuba nti oludde n'omukyala akuzeekuze n'ogamba kati kanfuneyo okoka n'akatoototo omuwala muto yes kati bwe kityo n'amaliriza nga tasonyiye mutima ninga ekyasinga omutwala kubeera na mutima gulumwa yalumwa
olw'abaana be abaana bange ngenda balekeraani sikirizibwa kunyolwa ku lw'abaana esebo n'okutya obutya kibi ndekanawe lya tatya ku nsomu lya mmere weerwanako gwe totya okimanyi nti okutya singa watya okutandika YouTube channel eno singa teriiwo andi kyeŋŋamba nti n'okutya kibi okitegeera bonna bokyazizza waliwo ayinza okugamba nti nze tondagaayo mu vidiyo towaayo namba yange ng'atidde naye ate bwakkiriza n'akola ekyo afunamu okimanyi okikkiriza ekyo so okutya kibi era mu nsi y'omwoyo kikutwaza mu geyeena era mu nsi y'omwoyo nagwo gwe gumu ku misango kubanga sitaani kyakola atuvugira mu kutya era tufugira mu kutya akutiisatiisa era sitaani gwetegereze bakola nabo baba n'ebintu ntubambala ebigundigundi ebyamali bali bagagundi lwaki akuteekemu entiisa okkirize kyagamba batega biwufa mu masabo waggulu teriyo masabo gaddala okakasa gye gali agaddala ne waliwo nago nga bayiya buyiya bizimu byabwe abe n'ayogerera eri emuzzukulu baabuwe kakati omukyalo banga tono ngenda okulaba nga nvaayo tewagenda wala nnyo wakomako oyo yes naye nalaba ensi eri nga yakiddedde waliyo bulumi tewali musana tewali nkuba teri ku bulamu bwa bulijjo nti bano beetala bagenda balya mmere ekkomera lyonna osobola olina obusobozi obutambula mu kkomera omwo oba tovaayo ate ekkomera lyonna nga bwolaba amakomera g'oku nsi it's a copy ey'ekkomera liri payini eri mu makomera gano tubeera ne bawaddeni kati yani waddeni waliyo emyoyo egikuuma amakomera mibi era waliyo emyoyo no teri myoyo mirungi egyo egiri emagombe taata ekireze ababi bennyini beekolamu omulimu saababi sitaani bwowulira nti omuntu bamugamba nti oli yagenda mu nnyanja ennyanja magombe ennyanja sitaani webagamba mbu simanya twagenda mu nnyanja tebakka eri wansi nsimanyayo wansi mu ntobo simanya netukola tutya ennyanja yennyini gyolaba bebagamba nti twagenze mu nsi y'omwoyo mu nnyanja tukka mu nnyanja magombe sitaani ali mu magombe obwakabaka bwe buli eyo kati n'amagombe gano gowulira sitaani gyali era afugirayo kubanga ababi bonna bagenda wa sitaani okitegeera taata kati ate abalungi era oyambuka genda woli akutwala kati kyewunyisa nvaayo nzira mu mubiri olukambukewo ani akutwala olwo lwasooka gwe just kintu kyabeerawo nga kyabeerawo ngenda okuwulira ngaomubiri bwemba ngenda okuva mu mubiri guno bwe neesanga nga ngenda kuva mu mubiri guno ekibawo kyekino tandika okuwulira waves mu mubiri gwange nempulira nga bwonogamba nti nga amasannyalaze nga bwonokwata ku masannyalaze nowulira that kagundi ako kofiiringa kakati ekyewunyisa nenvaamu olala bwe twali tukula ewaka wamala eddakiika nga mmekaawo tugenda kuddayo ewaka ensi y'omwoyo eri ku sipiidi nnene nti ne wano weeni nsobola okuva mu mubiri mu ddakiika 2 nenkunyumiza ebintu nga biringa bya mwaka mulamba ensi y'omwoyo tekola nga nsi ya mubiri nti ensi y'omwoyo yetukolera n'abakulembeze yetukolera n'obulamu okujja wano ensi ya mwoyo yakitegese siggwe buli kyonna kyonofuna kitegekebwa mu nsi yamwe infact ensi y'omwoyo yetukolera obulamu buno bwe tulimu olwaliro yetuzimbira era omuntu anaafa wulira taata osobola okumala omwaka mulamba ng'omwoyo gw'okufa gukutambulirako nga togulaba ate osobola okumala omwaka mulamba ng'okimanyi ogenda kufa naye nga tosobola kukyogera bakwata mu kupimapimamu kuba baatugamba mbu olunaku lumu mu ggulu gy'emyaka iziti 10 egyokunsi mukupimapimamu gwolaba saawa zitambula zitya ezeeri n'ezeeri senyinza okugamba nti ensi y'omwoyo yonna erina sipiidi nnene nnyo eri ku sipiidi katuna aba alina kyanandaga sipiidi yonna erina gyayagala okukozesa gyakozesa nenkiraba tuvuddeyo kakati nkomyewo wano bwe twakulira ewaka nze bulamu bwange nga nkula kino kigambyeko ekyensi y'omugundi kye nasooka okulaba okuexperiencinga amagombe bwe twali tukula bwe twasabiranga nga maama atugamba ekiro bwe twanga tusoma maama atugamba ekiro banne nga tetulya mmere nga tetunnasaba kati yatuuka ekiseera ne tumalanga okusaba ne tulya nalaba nga kitumenyamu
negamba nti bwe tumala okulya mujje wano tusabe nga tutula tukunganya batuzaala basatu balenzi fenna abazalira muli balokole nasanga ze mama mulokole kakati bwe twatula nga twetolodde ngaawo wetusabira nze natulanga ku lujja olugenda mu ddiiro nga nesiga mu oluggi ne tutandika okusaba kati bwe kakutandanga ne bakulabanga obudde bwakusaba ne weebaka nga bakulekawo ensiri nga zikulumirawo ate nkya kusoma kitegeeza otulo ng'otudde n'otulo nga weebazembuliri twanjawulo wano jawulira obulumi kakati kwolonza akatimba kakwatanze nga bandekawo bwe bandekawo mba neebasa wendi nzukuka omulundi kumuzaalisa nga 7 za kiro ngira bano bakoze eki beebase ngenda okulyanga bonna beebase nzukuka ngenda okuzukuka ngenda otunula bweti ngenda okugira bwenti omukono okuvaawo nga nvaawo nga sikyavaawo nga nzitowa gwe batuuzizaako oguyinja kati emanzira nga sivaawo nga sivaawo ngenda okulaba mu ddakiika zaalinga 2 ng'ebigere byange bitandise okwaka nga biringa nga bye bataddeko oli bwana kuba mu tooki myaka ng'emeka myaka oba nali mu P6 P7 P7 yawo ebigere emitandika okwaka nga bijja ng'ekitangala kyaka ku bigere nga kijja kyambuka ne kijja ne kinyambala nze n'ekitangala nga ze netunulira omubiri gwange kati bwe mba nalaba ekintu nga kitiisa nga Katonda alina kyagala okundaga bankwata nga sobola kukuba nduulu nga mbanga omusiru like bakuteeka mu mbeera nga okutya otidde nenga toyina kyakkola oli awo tunula butunuzi bakole kyebakola kibaagala kati ensi omwoyo etiisa ekyo ekyakuliko mu buto wanyumizaako bakadde era bakadde bange bamanyi kubanga we nakulira nalagiranga enkuba okutonnya n'etonnya ekanaawo nagisibanga negaana otonnya bingi bye nakolanga mu buto ng'osobolokera ku majja nogakati etonnye mukadde wange bwe yalabanga n'ebiroto bye nalootanga ne bye nayogeranga ne bibaawo bwe yabirabanga ye yamanya kubanga omuzadde abeerawo n'akimanya ti omwana ono bw'omugambirawo nti kati okimanyi nti oli bwoti oli w'amaanyi omwana ajja kukula n'amalala kitegeera ye yakimanya n'asirika mubufuuze ŋŋambe nti wazaalibwamu n'amaanyi ag'enjawulo mu ggwe nazaalibwa ne mission nkola ozuula ddi nti kati kituufu ndina mission nazaalibwa olw'ensonga nakizuulo ennaku zonna Katonda bwe yayogera nange kozi natandika okufuna amaloboozi ng'olina embeera gy'oyitamu eddoboozi nerigamba no totya ndi wamu naawe noliwuliranga ddoboozi ebirowoozo byalingawo nempulira nga nina omuntu gwenjogera okugeza nze kyandingako ekirala nga bwe mba ndi mu kuyimba bwe nayimbanga nnyo nga nsinze ezo ennyimba ez'okusinza naye bwe nayimbanga nga mpulira amaloboozi aganziramu kati nga nze nga bono gamba nti oyimba chorus kati oli naddamu ne babanga babbaaka nga nkiwulira nakati bwe mba ndi mu takisi oba mu mmotoka obawa nga tuli mu kutambula nentandika nnyimba nnyo nga ndi mu kutambula nentandika okuyimba mpulira abanziramu ng'ate bangi mu takisi tebakuyita mulalo no tebabalaba nenze nnyimba yimba wano oyinza okunanga nyenya omutwe naye nga mbawulira nga mwe communicating nga mbawulira nti bayimba so nakula nina ebintu nga bwonkola ekizibu bwonkola ekintu nenkuleka nesikola buzibu ofuna obuzibu natuukako ekiseera nenkwata baganda bange nga bwamala okunkola ekibi nga mukuba aleme sasulwa nga bwe simukuba afuna ekimubaako somero yonna gye nasomeranga oli bwankola ekintu nemuleka nzijukira mu siniafo omwana omu yanvuma nampisaamu amaaso nemuleka babakwata ne babayiwa ku ssaawa z'ebibuuzo bya siniafo nga bagenda kukola nkya ne babakwata ne babagoba ku ssomero ne gurupu n'abaamukiririzamu bonna babatwala gwe nomanya nti kivudde ku ggwe nonze nali nkimanyi kyendi nga tosobola sonyiwa nogamba nti kansonyiwa no nsobola okusonyiwa nali nsobola okusonyiwa nekino nali sikiinaako control nti bwonyiiza ate nakati kyakomyewo emabegakawo mbadde sikyakiri naye kyakomyewo
kati gona bereka nawe namanya nti sikunyize basa wone tubade tucha mbade nchali ne sala mukuru ate unaze kati namanya nti tonyize obazo jja kusonyono kano kasoda kankaleke no ebisere bisinga lwaki bino bibaawo tutambule nga tuli begendereza manze nyiza anko no tutambule nga tuli begendereza kyotayagala kukola tokikola muno kyotayagala kola kati mbanne ndi mu nyumba ndabe ekitangala nga kinjakako mu bbanga ttono ngenda okulaba nga banjawulamu nga ndaba omutwe gwange waliwo oluggi lunene lweggula mu mutwe eno emabega mu nkoto naawe ali atulaba naawe anaawakana oligenda olikiraba buli afa ayita mu mutwe teri ayita mu lubuto teri ayita mu bigere bagenda wakana leero kozi kiwulikikanga ekyobwewussa oba ekyobulalu naye bwe banaafa practically bajja kukiraba omuntu afulumira mu mbumi mukumaya mu nkoona ekyewunyisa kye kino taata ngenda okulaba nga nvaayo omanyi lwaki abantu mumanyi sayansi aliwo omuntu bw'aba afa nakola ati waliwo kyegendeza n'abanga yesika omanyi process eyo aba alina okuyita mu mutwe kati afuluma wabaawo pain waliwo obulumi ng'omwoyo gwawukana n'omubiri wabaawo obulumi era oba olumwa omubiri n'omwoyo oba olumwa both sides omwoyo gulumwa n'omubiri nga gulumwa oli kiraba ng'ogenze nenjalwawo naye ojja kgenda yashuwalensi gyomba ojja kgenda teri atagenda bonna ne bwokola otya neboba naawe ogenda nange nja kgenda era toli totya kimanyi kozi obulamu nabulabako bingi byempiseemu birabye kati nkyenyagala okugamba taata nfuluma omutwe gwange guva mu mutwe ate guno omutwe omulalo gw'omwoyo guva mu mutwe guno ntandika okukola bwe nti nwana ebigere bino gye byakoma okuvaayo omutwe nga gufubutukayo ekitangala gye kyakoma okujja nga kiva ku bigere nga kijja kiraga ekitangala kyali kya mwoyo guli ekyono roni omutuufu ne kijja nga kyambuka ne kinyambuka ne kinyambuka ne kinyambuka ne kinyambuka ne kivaamu ne kituula eno emabega mu mugongo omuntu n'anva mu mutwe n'adda eno mu mugongo gwange bwadda mu mugongo gwange ekyaliwo kyekino taata bwe yadda mu mugongo kyenva nkola bweti ntidde sisobola kuba nduulu ndinga kisirusiru ab'omunju bo bafuluuta beebase nkola nti ngenda okumulaba nga ye kopi yange yennyini ye roni nga tufaanagana lwakuba ekyenjawulo nti yali bwerere nga bwe yazaalibwa naye nga sikiini ye yonna eyakayakana nga n'amaaso tosobola mutunula direct maaso nga nago gaaka nga n'ebitundu byonna byolina ku mubiri byonna abirina era omwoyo nga bwe weeraba kati eri bwe wakula eri bwe wakula kati nenvaamu ngenda okulaba nga mpitako kyenva nkola bwe nti nga ntidde naye nga sina kyakkola nti ndeekaane oba nkole ki nga amagezi ago sigalina gakulekaana n'eddoboozi baalikutte nampitako n'agenda waliwo akatabo n'akasoma akatabo kaali kakwatagana ku mwoyo omutukuvu yajja nakoba ne mu nyumba kaali mu nyumba n'akasoma nga bwantunuulira naye nga amaaso gaaka nnyo nga yenalina sikiini eyaka teyanyeeganako bwe yamala n'adda mu mugongo nampitako oluggi lwali luggula n'ayisaamu ebigere layiti eri neddamu n'enyambala nekkirira paka era nentandika okukola nti bwe ntyo nga nwana waliwo peyini y'okwambulwa n'okwambaza omubiri kakati katonda mu nsi y'omwoyo kye yatukola ffe yatubikkako nti oloota eyo ensi gy'oba ogenzeemu ng'oloose ebyaddala gy'eri bw'oloota ng'oli Masaka olima amazima ga Katonda oba walimye kyova olaba oloota embwa eggoba gwekugoba nga tennakwata n'obukanda maama njaba embwa ebadde nnumye ogenda okutuuka nga nakanyama akolaki akuluma kibaddeyo embwa ebadde eggoba abantu abasinga bemutegeddeko abasinze okufa ennyo nafuna okubikkulirwa abafudde ne bafiira mbuliri abagudde mu bigundi abafiiridde embuliri bafiira mbirooto bafa batya abafiira ku bitanda mu malwaliro bafiira mbirooto bafa batya abeera mu kirooto nga takivaamu olooto ogwambi nnya
Mbonake ndosenga ngwa mu kinyabwe nti nenvayo mulundi gumu kati waliwo abagendera ddala n'agenda mu kinyawu n'atavaayo ne bagamba gundi yafudde ki mbumusujja abadde n'omusujja nga gumuluma naye abadde basawo kakeka tugenza omukyekingako ng'afudde kati eri mu nsi y'omwoyo ekyewunyisa kyekiro aba alinga akyali mu kirooto afiirayo mu birooto tugambe no baba amuloze eddogo lyamukutte naye nga mu nsi y'omwoyo aba akwatiddwa mu kirooto n'asibibwa mu kirooto kimanyi nti abasamize asobola okukwata omwoyo gwo n'agutwala n'agwogeza ng'alina omukazi ayagala okukuloga n'akubuuza ebintu byonna lwaki ompisa bwoti lwaki onkola bwoti kyayagala okukola omwoyo gwo n'akigukola n'akusibirayo olunaku lw'ofuluma mu mubiri kankubulyeko kino ensi y'omwoyo nzibu ate yanjawulo kye nagirabako Katonda yasetingawo obudde nti buli weweebaka olina okuloota naye bw'oba waakuloota bw'oba waakuloota waliwo tayimu gye baateekawo ku mwoyo nga olina okuba wakomyewo mu mubiri gw'ogisukka kagwamu oba ofudde buli muntu alina tayimu ey'okirooto we kirina okukoma gw'ogisukka ng'ogenze kati kyovola abamu babakwatirayo abasamize akwatirayo omwoyo gwo ne gusukka tayimu eno ogenda okudda omubiri guno kankubulye taata omubiri guno bw'oguvaamu bw'ogutunuulira gulinganga olugoye lwagundi gw'okubye bulooka omanyi engoye zino zetwakubirangamu bulooka edda nga tuli bato ezo engoye ezo nga zijjudde ebitaka bw'ova mu mubiri guno ne weetunuulira oba toyagala kuddamu kwambala kyambalo kino omubiri kyambalo lugoye gwe nnyini omwoyo gufuna akacyansi ne guvaamu ne gutunula ku kino kyeguvuddemu oyinza obutakiddamu totwagaza ate okufa andi obuzibu bulimu si butaagaza kufa wabulaga bwofa kaba katandika butandisi era nze mbalaba wano abasajja nga bagamba muleete sente tusabire abafu omusabirako ki mukama muyamba oba oli awagolola ekkubo lye n'amusabira talina busobozi bwesabira asabire omufu oli eyagenda kano akadde Katonda katuwadde kakwetereza naye kano buno obudde bwakuwadde bwakwetereza naye kusonyiwa kutereza ebisobye wali akaseera ng'ovudde mubiri teri kusonyiyibwa newe bakusabira newe bakusalira edduwa newe bakola batya mbalaba mwonoona sente zammwe zabwerere mwongera kukubya bannammwe emiggo olunaku ng'ogenda kufa omwoyo gw'okufa gukutambulirako nali mu takisi nempulira eddoboozi nga liŋŋamba buulira enjiri mu takisi mba ndi mu kwogera mwalimu omuwala yali yeveirinze musiraamu nanvuma obawoganira mbaleekaanira nensirika bwe yali afuluma ŋŋenda okuwulira akawowo k'amagombe nga kamutambulirako ng'abulayo wiikisi ezo ateekeyo kawunya katya amagombe gawunya nyaka okutuuka ku kiseera njogerera nti amagombe galina emikono abali mu mulago basobola okukubulya n'ababeddeko mu malwaliro ne babeera mu kkoma basobola okugamba waliwo akagomba akavuga nga kava sayidi zeeno nga kasala akagomba ako buli we kavuga mu nsi y'omwoyo kajja kasala ge magombe gaba galeekaana nga gajja gasala bwe gayita buli ddwaliro lyonna oba buli muntu yenna ali mu nnyumba nga mulwadde gakuceekingako ababa bayengedde nga buno gamba nti guno omuyembe gwengedde bamunoga bamutwala era ng'oli ku kitanda amagombe gasindika ba agenti baago emyoyo giringanga kaveiro omanye kaveiro buno buveiro bwe beesiba abakyala abasiraamu bulira nga mulimu omutwe gw'ekintu ne kajja ku kitanda ne katambulirako olunaku lumu nali nsabira omwana omu yali mulaga eyo nga mulwadde nga ndi ku ssimu nenkalaba mukwolesebwa nenkalaba ekifaananyi nekyekubawo nendaba omwana ng'ali ku kitanda maama we waatudde nga bamutaddeko essimu akantu ne kajja ne kamulawuna kalinda time kubanga essaawa zonoofa eri bazoogera ne bewatta ne bewakola obubi bakulinda gye bali bakulinda kunkola ki ebiddako ojja biraba revenge ebiddako ojja biraba tuddeyo wali gwe photocopy gwe akusomera katabo aha mala nanziramu bwe yanziramu bwati bubu ekyewunyisa kye kino taata bwe yamala okunziramu ŋŋenda okulaba ng'ekitangaala kimbuliramu
awo ne balyoka banta bwe banta nendekana wowe yaye ne bazukka kiki ne bagamba badde ngenze cause yali first time yange okwe-experiencing okuva mu mubiri. Wavaamu wakinyonnyola otya eri obulamu bwokuba wali muto kyekisooka tekikubangako amaye mulina kyemwogera mu kanisa nti tewali mukulu mu mwoyo wakinyonnyola otya obulamu amangu ago kyejjako? Nze nababuulira kyendabye ne kati nammwe beŋŋamba mbabuulira bye nalaba naye ng'okinyonnyola otakuwayinza olaba ekintu nobaako translation gyokyewa okwenjawulo. Nze nabagamba namala bannyonnyola maama wange yaliwo n'akitegeera era talina bye yaŋŋamba biri awo n'aŋŋamba jankusabireko n'ansabira tenneebaka era neebaka bulungi nnyo ddamu kulya lumonde tenneebaka obulamu ne buddamu okutambula naye natandika okutya nga saagala kuddamu ku experience nga search era navaawo n'akafo mwe nali nsabira ako nakavaamu ne ntuula wano ewalinaanye maama yali atudde ewali layiti tebidda ennaku lumu nakya omusambwa gwankyalira kanaawe ntwogera ku nsi ya mwoyo kati sooka otukubira ekifaananyi ky'omusambwa gwajja era lwaki gwajja kino kyegambye nti abantu bangi gwoyinza okuba tonneemanya kyoli mu nsi y'omwoyo buli muntu yenna kyalina okubeera kimutambulirako. Oyinza okuba nga oli mumawulire nga walina kuba soodya ng'olina kukwata mundu ng'era okufuna success yonna breakthrough yo eri mu kiri ffe wano mu Africa tetukyemblesinze nti mu America n'ensi endala bakwata abaana baabwe n'amuteekawo omuzadde n'alaba byasinga okwagala era gye bamukwata gye bamutwala kuva buto kati era ku 100 at least bafunayo abantu 5 nga bagenze ku kituufu kye bagendako kye balina okubeera naye kati ffe wano kigaanye nti osobola okubonaabona n'obeera mulimi n'olima naye ng'ate walina kubeera omuntu mulala ogenda mu kyeyo n'okuba ekiyumba era abaana bangi bali bweru bakola n'amaanyi gaabwe n'okufiirizibwa bakuyina babonaabona naye nga tebeezuula kiki kye balina kukola. Talina kuba mu kiyumba nga alina kuba ku bintu birala olwo n'abamu bawuloota ebirooto nga bamugamba njagala onkolere kino njagala oweereze wano njagala okole kiri naye ng'olwaleero abonaabona omusambwa gwakukyalira wenakomyezi onvuga speed oyinza okuneerabiza omusambwa kubanga twalina muwala ffe gwe twakyaza wano abamu bamuyita musambwa kati twagala otusigira ekifaananyi oyinza okuba nga gwenkyaza gwe musambwa naye nga sinneezula naye nga simanyi no ensi y'omwoyo ngazi kozi ngenda kwogera ebintu bingi taata kyemanyi sikomye leero kukyala ajja kujjanga buli kanaku atunyumize n'oba olina ekibuuzo n'oba olina kirooto ffe twewaddeyo era nzivunula ebirooto taata nzivunula ebirooto naye kiba kyakula kitya tugende wali musi omwoyo kaakati nja kwogera ngambe n'abantu bano waliwo omusambwa baguyita Jezebel gwe gutuula ku mazzi omusambwa ogwo gwe gusaasaanyiza obukaba obwenzi guli mu fashion guli mu entertainment guli mu media yes n'abayimbi olwaleero taata abayimba ennyimba ne bategeka ebivulu asobola otegeka ekivulu ne mulaba abantu nga bangi bajjudde nga bantu bangi naye nga kubamu kubazze biwala bya Jezebel bazze batendinze kubanga ensi gye tulimu olwaleero ensi yayonoonese portals nyingi ezireetwa emizimu gino okuyingira ngenda kwogera nina ebintu bingi Katonda byanneesigisizza portals nyazoogerako singa olina akatabo n'owandiika nonzijukizanga nti kino twogere ku kino kati twogere ku kiri nkyali ku musambwa akatabo kawandiise musambwa kati omusambwa ebiseera ebyo nga process eyo maliriza okufuna kino experience eno yes ntandika okuwulira amaloboozi nga googera nange ogenda kubeera muweereza wange ogenda kunkolera ekiseera nga kituuse ogenda kati eddoboozi lya sitaani musajja muzibu sitaani asobola okukwata eddoboozi lyo n'alyogera olinaga nawuliridde eddala oyo nga yanvuma nga tannaba kukuvumako. Export TV to the world.